Abayizi abasoma mu 19 be batikiddwa ku ttendekero lya Malaika School of Beauty ng'emikolo gibadde mu kibangirizi ky'abaana bakolera Lugogo. Bafunye diploma ne certificate masomo ag'enjawulo ag'ebyemikono omuli okulabirira ensusu, okusiba enviiri n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Omugenya omukulu ku mukolo guno abadde Minisita wa Kampala Frank Tumwebaze nga gwetabyeko n'akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga, Meya wa Makinde Ian Clark n'abantu abalala. Akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga ayogeddeko eri abatikiddwa n'abawa obubaka obuzzaamu essuubi ng'akubiriza abayizi bano okubeera abayiiya wamu n'okubeera abeesigwa nga bawadde ebyokulabirako okuva ku bantu wamu n'obutabo obw'enjawulo okusobola okuwangula ensi. They walked out of school and realized that they were not going to be able to get any jobs. So they started designing clothes and things with African prints. We feature them because they're two young people who have done that on their own, realizing that they can't go around looking for a job. So they did that. Business is good. And I can tell these stories over and over again. Two of them are sitting at the table. Santa is one of them. Donna is another. There's no privilege. It's just hard work. Good old hard work, persistence, determination, and enterprise. Akulira ettendekero lino Donna Masolo akubiriza abayizi okussa mu nkola bye bayize nti kubanga ebyemikono ensangi zino bye birimu ensimbi. Ye Minisita Frank Tumwebaze asabye abazadde okwongera okwagazisa abayizi ebyemikono kubanga bye birimu ssente. Parents, thank you for the decision you took. Bimwasazeemu bino si bya kuzanya. Abaana mwabawadde omulimo oguliwo si bya kutambula engato n'emenyeka banoonya mirimu. Buli omu ayagala kukola enviira era ayagala kuzikola mu kikugu. Mbeebaza bwe tubeera ku layini eyo obulambuzi bwaffe bugenda kuba bwa mutindo nnyo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.